mwerimbise mu kifaananyi ekigaa nti mwe muli basajja bakulu mwasigalayo ku miraka gyammwe giri egya ssuubi mwenna bwe kutuuka okubaga nti mulangirire presidential candidate mumumuunya bumumuunya nandi bwe mubanga temukola ekyo mukoleraani muwanga kyabateekamu kyabujega kyemukola kyekituufu era osobola okulonda noga nti president Kanonda Mbuleera naye sirina kufuna kapere. Tell me I could give you examples nti omubaka w'emityana ddala omusubira okulonda Nabbosa Nambooze mu likodi za parliament alimu ng'omulema era asasulwa abakozi babiri abamuvunaanyizibwako nga balabirira omubaka wa parliament alina obulemu. Abantu leero Nambooze bakukuta nabo against Mpuuga babadde balabe be nga tumulwanirira for all the time babadde makomera the likes of Lubongoya be babadde bakitekisa okulaba nga asobola okugenda okuwayirizibwa ebisango ebyo ate Lubongoya yava mu State House yebadde baze ebbanga lyonna ng'etawanya Nambooze Nuupu egamba nti yo yerina amaanyi so si bantu baayo bwe olaba ereeta omuntu ng'asobola okujjawo one of the most senior lawyers naye nga ye muyimbi era nga ekitala kyakozesa nti ayimba bulungi ekibiina ekirina amaanyi bwekiti bwe kikola bwe mbuulira omuntu nga Walukagga bw'asobola n'okulowooza okwesimba ku bubaka bwa parliament ng'ati mu kibiina kinafu so ekibiina kino kiba lyazaamaanya buli azaamaanya. Olwaleero mu Kampala twafiiriddwa abantu 5 in one day lwa bujega lw'abamu ku bakulembeze bwe twalonda nti omuloodi abakulemberamu okubalaga nti omuntu atalina building plan tomukkiriza kutaataaganya mwala abalala abasigaddewo abatategeera be twalonda nga tulonda kabonero ekyo tebakitegeera. Olwaleero balaba nga bazze kubagiza naye senga baali bakitegeera recommendation ziri baali badde bakozesezza emitwe oli yandibawuliriza wasabanga akalulu nti mulonde ekisumuluzo waggulu ku bwa president naye wano mulonde enkumbi. Lwaki abantu b'ebutambala otuvuma obusiru okutuuka ku ekyo? Simanyi lwaki ku Buganda twenenya nnyo ne tutayigira ku bannaffe Abanyankole. Nalabye Ssennyonyi ne Lubongoya Secretary General nga bafukuta olunyankole okuva president Bobi Wine lwe yalingidde mu Ankole. Naye ekiwa advantage ekibiina. Yes. Saalabyeyo munene wadde WNRM gwe bakuba. Muwanga amanyi nti qualities zonna ezikubya Mpuuga almost azirina oba Nimba. Nambooze amanyi nti really by this time ekisanja ekyokutaano qualities zonna ezikubya Mpuuga azirina. Abalonzi temulonda bubonero Kambenze temunonda lwa kabonero never. Ne bino byenjogera bibanga tebikola meya mulungi werubaga totawana kumpa. Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero webale wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo n'embeerawo mu studio za Radio Simba okwanjulira olutindo lunaku lwa bbalaza omwezi nagwo tugutwalaganya guno omwaka naga nti bw'obeera nga bali abakola endagaano z'omwaka noga nti omwaka guno nja kola bino ne bino ne bino ne bino ne bino ffe pulani tuzikwatamu eyagaana gikwatemu oganya nti kale bino byali 15 naye nfunyeeko ebibiri ebyo byoba okola adjustment otuukirize ebyo. Ampuliriza lutindo akawungezi k'olwaleero nina Moses Kasibante meya bwa Lubaga division nesimanyi nti ekyo kyekimumpisizza mbadde sinalaba bukedde wa leero naye musanze wano mu studio wendi olutalo lwa Nambooze ku bwanika n'Empuuga lukuze mu bifaananyi Kasibante taliiwo. Nampuliriza Kasibante ono muganda wange Kasibante musomesa mukwano gwange ate nali de facto member wa Ssuubi naye ndooza bwe baagijjulula tebaatutegeeza abamu. Moses Kasibante buuza abantu abatuuliriza bannange mbalamusizaako nnyo yonna buli omu gy'asinzira okuwuliriza rediyo yaffe Enganzi Simba era neesimye nnyo okuba wano akawungeezi kano. Ampuliriza Moses Kasibante ekimumpisa ekisooka Kasibante bwe musisinkana ntera okugamba abantu omu ku bo ye muganange Muwanga Kivumbi nti mulimu abantu twalindooza n'omugenzi Haji Kyanjo nanga nti Peter mulimu abantu
bootuuka nabo mu kifo mu bulamu noga nti ono bw'aba yankuba amayinja nja kuvaawo ensi bw'eba etuusaawo naga nti tyani nti kasiba nti mundeke ekyo kankiyiteko kale era ne Mwanga tulina obutakkaanya ku nsonga emu ati gwe wano tewandikoze bwoti naga nti nampa ensonga ze ng'ensonga ze ziina ensonga nga yasimba nene mga twandikoze kiri ekyahaji kyanje ekiga nti bw'abanga kasiba nti kati mulimu abantu manyi okugamba abantu nti Rose Namayanja oyo twatambulako mu motoka yemu nga mu 96 nga nze kamanda w'olutabaalo lwa Dr. Semwogerere saidi y'emitala Maria eyo Jalamba awo wonna nga naye yatambulira mu motoka twagiyitaga PG1 ng'etambuliramu ne Luzige newankubadde mu byobufuzi tulina we twatuuka ne tugaa nti ate yasigala nga mwannyinaze era ye bw'abeera nga yali mu firing line nze awo nga ntema n'abalala bangi bafaanana bwe batyo ekindese emboozi eyo mbuuza mwabasuubi temwasigazaamu ka busajja bukulu ogaa nti nti America terumba Russia Peter n'abatuuliriza ekisooka Suubi tetwali kibiina kya bufuzi era ffenna tetwali mu kibiina kya bufuzi kimu bwali bwa Sseruganda obulina endowooza efaanagana naye ate bammemba baayo twali mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo abamu abasinga obungi twali ba Democratic Party naye munaffe Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda nga wa Forum for Democratic Change gwe Peter ebibiina ebyo byonna wabyegaananga naye ng'okkiriza nze nali muwagizi wa Besigye nti tutambula naawe mu ngeri emu oba endala wansi mu kisinde ekyo so ebiriwo olwaleero tebirowoozesa abantu nti lwakuba tuli mu bibiina bya bufuzi bya njawulo nze ndowooza nti ebiriwo olwaleero birimu obukuusa wakati mu ffe birimu okweyagaliza wakati mu ffe nabadde mpuliriza ebimu ku bigambo ebyayogeddwawo na Levo Nambooze mwannyinaze e Masaka ekimu ku statement yakanze yagambye nti yatumiddwa naaweewo ebbendobendo eri e Masaka okulaba nga Mpuuga ne Abedi tebadda mu lukiiko lw'eggwanga lukulu kakati nze ekyo kirina okutya kwe kimpa ekisooka baani abaamutumye abalabe b'ensonga yaffe ng'abasuubi ekyokubiri nti wakati mu kukola political strategies tweteekateeka kulaba nga wabaawo enkyukakyuka oba oliawo omwaka ogujja bukulonda omuntu eyalirowoozezza ku Mpuuga ng'akolagana ne Nambooze yalirowoozezza nti Nambooze yasobola omukuba ejjinja n'amutta amangu oba yasobola okuteesa naye n'akomawo eno ne tufuna we tukasuka ejjinja nga wafaanagana kyentegeeza nti abantu abo batumye Nambooze beyaga nti ye yaweereddwa ebbendobendo ly'e Masaka Nambooze deployment yes talaba nga bamusiza nnyo okulowooza nti yasobola okugjawo ebiseera bya Honorable Mpuuga eby'omu maaso ne Honorable Abedi Bwanika nze ndowooza abantu abalitumye Nambooze eri Mpuuga baali badde bamutuma wakati mu kuddiŋŋana nti ono yamusobola omugambako ne tukkakkana fembi ne tusobola okutwalira awamu so ebyo ebibiri byentya kubanga ebibuuzo byabyo sibitegeera bulungi ekibuuzo ky'obuuziza ekisoomooza nti ffe tetubeeramu na busajja bukulu tubulina era nze bwe nabadde Masaka gye nategeeredde nti twafunye okulumbibwa okwenkana bwe kutyo n'ebigambo nze ndooza ne Dr. Abedi Bwanika bye twayogedde byabadde mu kwewuunya ebigambo ebyavuddewo omuntu gwe tukolagana naye ebbanga eddene ate yo Honorable Mpuuga era yavuddeyo n'aga nti talina na bigambo byayinza kwogera ng'ayogera ku mwannyina Nambooze tasuubira nti waliwo ekyetaagisa okumukkakkanya abaana be bebabe baawe mukoddomi waffe mwami Bakireke Henule Mukasa
abaana bazaala be baffe nolwekyo ak'obusajja bukulu gye kali ak'obuntu bulamu tukalina twewuunya bwewuunya ebigambo ebyavudde eri ani atuma Nambooze okusaanyaawo Mpuuga nga bw'amagaamaga Nambooze yasobola okukimukolera ekyo kyekyewuunyisa kati ekyo Kasiba nti omanyi owoomereza naye nze mwenna nabalabye nina omukutu kwendi ne banywanyi bange bawangadde ne Nambooze okusinga nze John Kakande, Haruna Kanaabi okuviira ddala Musasa ne babalaba mwenna era bwe bagira bambuza naye ggwe tie mwe temuyinaayo we mutuula mu kisenge ne mwogeramu ngaga nti waayi byagaana we byatuuka naye ebigambo ebibyo ne Nambooze ggwe Moses Kasibande Muhammad Muwanga Kivumbi ne Betty Nambooze mwe mwasaze layini kwanga nakuwuliriza ne ngati Kasibande ngagamba nti atuuse n'okugenda okugaa nti naye oyo Nambooze gwe mulaba nti mu bufunze wabadde omutenda bulimba noga nti oyo nti yagenda nti palamenti nemuwa ensimbi bweziti nesasula n'omwana nesasula n'omwami akole bwati ne bwati kakati ye mubaka wa mwoyo naga nti kati bino essaawa eno nebikola bitya naye nazza omuliro kubanga naye namulabye nga naye atakulekera tomulekera oba yatandise nozza nazza ne Muwanga najja ekyamuwanga nja kikubuuza oluvannyuma kubanga Muwanga naye yaba challenginze ku commitment yammwe mu struggle naye kiri gwaga nti affe twabadde naffe twebuuza ebigambo byo tebyabadde byakwebuuza yes ebigambo byange njagala otegeere kwe byavudde ekisooka nze ndi mwogezi wa kibiina kya bufuzi ekya Democratic Front ekyokubiri president wakyo president wange ye Right Honorable Mpuuga Nambooze gwe yataakinze navuddeyo ng'omwogezi okulaba nga mprotectinga president wange kati twetaaga nnyo okusooka okutegeera ye Nambooze biki byeyogedde kwoli tusooke tulabe nti naye ebyamuzeemu byabadde byenkana nebiri oba embazi yakubye girita Nambooze yavuddeyo n'agamba nti Honorable Mpuuga wakati mu kuyisa etteeka ebyazaawo kooti z'amagye yakola olukwesikwesi n'aleeta minority report asobole okuwagira majority report mu bigambo bye era Nambooze n'agamba nti minority report zikolebwa ng'omuntu awagira majority report Nambooze y'omu ku babaka abalungi yes bono playing bulungi akatambi ako naga nti Mpuuga ye yatuula yekka kakati n'akola minority report eyo bano nga tebagalira ddala kulaba ku minority report kuba mu parliament omwo minority report zikolebwa abantu abagala okusambira majority report eyitewo nga Nambooze y'omu ku babaka abalungi abakoze ku minority reports bwe twali tukola etteeka lya KCCA Amendment Act yaleeta minority report ebitundu kumpi 7 ku 10 byali adopted kakati eya Mpuuga yembi eya Nambooze yebeera nnungi secondly nga ne report gyayogerako teyali ya Mpuuga ababaka nga Basumani basalirwa Medad Lubega aba opposition batuula wakati mu kuteesa ne opposition cabinet okusobola kubanga bwe tuba tuli mu parliament ofeedinga olukiiko lwonna opposition n'ofuna interest zaayo okuzirowoozaako nga mukola report ne bakola minority report enteekateeka ey'obutatuula mu lukiiko yajjawo oluvannyuma kumpi ku makya nga minority report weeri era ne bano ekya minority report bakisaza oyo omubaka gwe yabadde ayogerako yatuuka kawungezi yatuuka kiro ebbanga lyonna yali taliiwo anti kati gwe Peter tukaddiye naawe engero za Nambooze ozimanyi naye owoomya gwe yabadde ayogerako Masaka yabadde ali ku Mpuuga talina kimwogeza mubaka mulala ffenna tumanyi ne background y'okusazaamu okukubaganya ebirowoozo ku tteeka eryo nti ababaka bwe bamala okulaba nga asinze okuvaayo n'ebirowoozo bulungi gwe baagala okutikka okugenda ku floor okubakiikirira okusoma lipooti kinyiza abakulu abamu ku ludda oluvuganya gavumenti ne bagaa tukiyiwe kuba onajja kifunamu
kakati naye ne bwe tukyali badde ekyo n'ono teyagenda omuntu yekka yagenda mu palamenti okukubaganya ebirowoozo ku lipoota ate naye yajjayo makula yali Honorable Nsereko Muhammad kubanga wadde teyagenda na minority report ebintu nga biberitsi okuba nti byali bigenda okuvunaanya abantu okubyambala Nsereko yabijjamu single handed nga asigadde yekka banne bamudduseeko naye n'ono anenyezebwa okukola nti yakola minority report eyiye ne mu parliament yayingira naye Nambooze agenda e Masaka amukube kuba report ye Nambooze yagiraba bagisomerawa n'olwekyo nekyamuvunaana tekiriyo. Era ogwo gwe mutima gwe natandikiramu okwanukula Nambooze mu kwewuunya nti Nambooze ebintu bye bingi tubisirikira ng'olawa ate biri ffe tobifiiriza n'omuwi wa musolo ssente naye ono gwavunaana nekyamuvunaana tekiriiyo wendeeteramu gwe kyogamba nti tokimanyi kyoyogedde bye nayogedde wendeeteramu ogamba nti Nambooze mu likodi za palamenti alimu ng'omulema era asasulwa abakozi babiri abamuvunaanyizibwako nga balabirira omubaka wa palamenti alina obulemu. Kati sibyogera nti kinene nnyo naye nze ndowooza nti naye alina kyasobola okulowoozaako naga naye nina abambeererawo bino luusi bwe biti bitambula bwe biti naye ate tebabitaputa bulala. Saagala kuddamu kyamalwaliro naye bw'anajja wano ebyo naawe by'onoomubuuza atangaaze ebyavaayo naawe obimanyi nga bwe mbimanyi nti obukadde 881 obwamusaasaanyizibwako mu ddwaliro eddwaliro lyo lye litamanyiddwa obukadde bumanyiddwa so tulowooza nti ebyo bwe biba bituufu bya bukuusa naye kyayogerako tekirimu bukuusa naye naye yalaba kijjisaayo Mpuuga mu palamenti ku lw'abamutumye bye tutamanyi okusobola okuba nga basitamu ekyokubiri ekyabamutumye Nambooze yali clear yagamba deputy president we yabadde alina okubeera e Buddu. Deputy president we yani wa Buganda Mwanga Kivumbi n'amudeployinga nti gwe oli ku deployment genda e Buddu. Kakati Peter n'abatuulirizaako ke kabenje ke twagwako mu Buganda Muwanga Nambooze n'Empuuga gwobaawula mu political journey okuba nti batambulidde wamu okuba nti kubasatu kubaako ababiri abatuula omu okuvaako okugamba nti Mpuuga teyeetaagisa Muwanga kumulabako ne Nambooze kumulabako nga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu waliwo ebingi bye tutasobola kwogera gwe Peter bimanyi nga bwe mbimanyi nti ku bantu 10 senga Nambooze omubuuza abamubeereddewo Mpuuga bw'atabaamu abaakulimba ebisanja mu kina ali mu kyakuna trust me Nambooze bwajja wano musaba olukala lw'abantu 10 ffenna history waffe tubaako n'abatuyambi bwe kubanga mu 10 Mpuuga taliimu nze naawe tukimanyi nti abaalimba naye okuba nti ne Muwanga naye bw'omusaba 10 abamuyambye mu political journey gye yasomera birala naye njogera ku political journey nga mu 10 abayambye Muwanga Kivumbi Mpuuga taliimu naye abaalimba naye olowooza nti kizibu ki Mpuuga kye yakola Muwanga ne Nambooze mu ekyo kye ŋŋambye ne baba nga balina we batuula omu okudiployinga munne okugenda okusaanyawo Mpuuga. Kakati nja kikunnyonnyola kimbulire ekisooka nti bw'oyogerako bantu bange era kyenva njogera nga ndi confident nti byebimanyi bwe nayogera ne Muwanga yatugamba ate yakizeemu n'ejjo bwe yabadde ewa Bwanika nti ekibagatta lugendo luno olw'okununula eggwanga buli oli lwaseeseetuka n'ava ku leerwe gubeera ofuuse eneme waaki w'olutalo. Thank you. Kati olwo olutalo gwobeera tokyalolimu. Nambooze bwe yabadde ayogera yagamba nti ani Mawu bwe yali ayogera bwe yamenya naga nti bano ne bano tuyina enkolagana nabo bano be tutayina nabo nkolagana in effect muba mwawudde. Thank you. So Nambooze ne Mawu boogera olulimi lumu. Secondly
Yes, ekyo ngenda kusooka nkiyimirizaawo. Nambooze ne Mao for the first time kati tumanyi nti balina olulimi lumu olubagatta okulaba ani mutuufu ku kino ani si mutuufu ku kino. Ekyo nkitandiso kitegeera. Naye kansooke kisinga obukulu. Muwanga kikyayita okuva ku rail eya jane gye tutambula. Muwanga ne Nambooze kansooke njogere kwabo twali nabo nga tuli ne Dr. Besigye ne tutambula 2016 at least nga tutambulira mu twatandika naye okuva mu 21 mu 2016 actually 16 mbawayiriza they two bagenda ewa go forward ne bakoma mukubo ne badda Nambooze akoma wati Segona n'asigalayo Mpuuga n'asigalayo kansoke njogere ku bano Nambooze tutuuke mukono nga ku Lwokutaano yategesera ale ya Amama Mbabazi bamuwa $50,000 okutegeka ale ya Amama Mbabazi ku Mande nga waliyo ya Besigye nga y'omu ku bagenya abateeka abambadde era nayo okujja ekyakolebwa abantu abawagizi ba FDC ne bateega Nambooze mu kkubo bamwambule bamugana okulinnya waggulu bamwambule ekyokumugana okulinnya waggulu yasooka kubayitako ne tufuna information ng'agituwa Honorable Ibrahim Ssemujju agiwulidde okuva mu bakadaabe okusobola okuwa protection Nambooze. Tell me kiki kye tuyita okuva ku rails Muwanga ne Nambooze bombi basooke wa Mbabazi nga tuli nabo ne bavaayo ne badda ewa Dr. Besigye ng'era tuli nabo naye ffe ng'abamu abasigadde nabo ewa Besigye gye bazze oluvannyuma nga basoose eri okusooka okuteekateeka nabo engeri gye basobola okufunamu ate ebibayimirizaawo twabaleka ne bagendayo naye ne tusigala nga tuli nabo bamala okutula biri ne bakomawo n'eno ne tuba nabo so eyo excitement erowozesa yes I tell you what is happening today and now it is political excitement on the part of Muwanga and Nambooze. How can members of parliament abasavinga bagenda Nambooze agenda mu kisanja kyakutaano Muwanga agenda mu kyakuna kati excitement ebeera wa really munange waliwo events ezigwawo omuntu gw'obadde olowooza nti alabye kinene ne zimu excitinga nnyo. I think the two at one time balowooza nti banafuye nnyo then after some time ne balowooza nti ate bafunye nnyo amaanyi and I think that would be the cause of the current excitement to them. Kikyentegeeza tetulina bye twawukana kwabo tusobola okuba nga tulina ebibiina ebyobufuzi bya njawulo olwaleero mwe tukkiririza ne luli twabirina Ssemujju wa Forum for Democratic Change fe tuli ba Democratic Party but independent nange nga ndi independent for the two terms mu parliament nali independent naye nga Honorable Nambooze Honorable Medadi Honorable Mpuuga nga basigaddeyo actually for some ekisanje kyasooka ne Honorable Mpuuga yali independent tetulina we twayawukanira so kiki kyoyita nti waliwo okusirituka olwaleero fe tuli ba Forum tuli ba Democratic Front banafa abamu ba PFF tuvudde ku mulamwaki bogwe balowooza nti gwanjawulo nnyo Mao yagambye DFU emukubo bibiina bye bali nabyo kyenkana mbadde mmanyi twakoma okuwuliriza ADC ya Mao ne Nambooze mu 2007 naye bw'abanga n'ekyo yali atukuusa bukuusa nga bukuusa ng'omukyala ADC agijja ku Mao ekyo nakyo kati ntandiso kitegeera naye wuliriza ebintu bino Honorable Nambooze ni particular any statement ne weba yemu naye that dengeze in her favor ajogedde abamutuufu bwejjanga ajogedde teri mu favor ye kolo lwaba omukyamu kyova olaba nti gwokimanyi ng'owamawulire ng'ow'omukwano nti Nambooze abadde very fundamental mu kukola minority reports
Mpuuga bwe yatuuka okukola minority report gye nnyonnyodde nti ate nayo teyaliiye just bano baatya Mpuuga bw'agisoma afuna amaanyi olwo neefuuka nti ebeekolera majority report. Nze ndowooza nti ekyo kya bukuusa, nze ndowooza nti ekyo kintu ekyenge ekya fitina eri Nambooze kuba mukuffe. Era ndowooza fitina eyo kye kizibu kyokka kye tulina mu fraternity yaffe gye twazimba ng'eyesuubi, tewali kirala. Abantu leero Nambooze bakukuta nabo against Mpuuga babadde balabe be nga tumulwanirira. For all the time babadde mu makomera, the likes of Lubongoya be babadde bakitekisa okulaba nga asobola okugenda okuwayirizibwa ebisango ebyo ate Lubongoya yava mu State House. State House yebadde baze ebbanga lyonna ng'etawanya Nambooze okumusiba nti yalidde enguzi ojjukire emitwalo 6 mu kikondoolo. Ffe nga tumuyamba abali mu State House be Lubongoya, olwaleero ffe abamuyamba bamutuma gye atukube atugyeyo. So ani asobola tell me oli wakati waffe lwaki nfokasinga kugwe tubadde naawe in all this journey. Mbulira Nambooze omutrustingira kuki nga asobola okuba Mpuuga? Muwango omutrustingira kuki nga deputy president alina obuyinza gendo gyeyo Mpuuga teyabufuna nga munne bwe bakkanya nti bagende basabe ticket. Honorable Medard Segona ye yali pulida we nga Muwanga talina sente sobola kusasula wadde witness okujja okukola affidavit nga pulida yazisasula. So bw'aba alina obuyinza obujjayo abantu ate obuwa banne tiketi kubanga senga teyali bantu nga Medard Muwanga tetwali mulabyeko mu parliament. Sagala kweyogerako nange ne Nambooze omanyi kye kitegeeza okukwata omusango n'ogutwalira looya nga n'amafuta agakomawo ng'omaze okugumukwasa yagakuwa. Abantu abamu tebamanyi lwaki twogera ne twogeza ebintu bino nga tubyogeza oba okwenyamira oba kwegamba okwewuunya. Nze nakulemberako ba witness ne tubatwala aba Honorable Muwanga ku London Chambers basatu. Enteekateeka y'okubajjako affidavit neggwa kawungeezi nnyo nga tebakyasobola kudda Butambala nga Medard gwe tubatwalidde yalina n'obbasuza ku ssente ze naye nga n'enkeera yalina okuwa abaleese petitioner abawe baddeeyo gye baava bategeere nti omubaka waabwe awera. So ebintu bino Peter nga bwe gwali gwe ku Nambooze. Yes. So mbulira nti Muwanga aba n'obuyinza obugamba Nambooze nkudeploy nze tugireyo Mpuuga olw'okuba ye deputy president w'ekibiina naye nga talina buyinza busobolaga nti naye tufiira tutya Medard. Segona bangamba bwe bakola survey ku ground yali anafuye. Kakati ekibiina ze manyi nuupu egamba nti yo yerina amaanyi so si bantu baayo. Gwe olaba ereeta omuntu ng'asobola okugjawo one of the most senior lawyers naye nga ye muyimbi era nga ekitala kyakozesa nti ayimba bulungi. Saagalaga nti okuyimba Walukagga kwakola kyekiri wansi. Nze nagenda enkozi nga bampadde kusomesa music era nagenda ndi happy. Namuvaamu luvannyuma nenkyusa nenfuna tebyanema naye nga nina ebirala byenjagala okusomesa. So naye ekibiina ekirina amaanyi bwekiti bwe kikola bwe mbuulira omuntu nga Walukagga bw'asobola n'okulowooza okwesimba ku bubaka bwa palamenti ng'ati mu kibiina kinaffe. So ekibiina kino kiba lyazaamaanya bulyazaamaanya. Ekibiina omulundi oguwedde ekya National Unity Platform kyayisaamu abantu nga mu palamenti bavuddemu beewuunya bwewuunya be basangamu engeri gye boogera nga gurawundi bagijjawo naye ekibiina ne kibayisaamu. Kinafuye nnyo okuba nti tekisobola kuyisaamu omu ku balooya abasinga okwesigibwa mu Kampala. Seasoned lawyers oba ekyo kyennyini kye bagona. So mu butamwesiga bakikulembera mwe muli ne deputy president waakyo Honorable Muwanga Kivumbi nga bateesiga ye yamufuula kyali gwe gavumenti yakwata okuba wanfuula along the way. Yes. No sirittuka. I think ekyo kyetaaga okuva mu kamwa aka Muwanga Kivumbi atubuulire ddala atuuka atya okubanga teyeesiga era Segona yasirittuka wa ku Muwanga
Mpuuga yasiritukawa ku Muwanga sikubulidde bya Mpuuga byeyamba all of us but in particular betwogerako ababiri okuba nti batuula mu kafubo ne bedeploying okugenda okumusuula wansi nga bakolera Lubongoya gwe twalinga tuba mutaasaako. Ampuliriza ngenda Birango bwe nkomawo okuva mu Bulango. Mukulu Muwanga mu nnyinnyonnyola ye gye nawuliriza obulungi agamba nti mwerimbise mu kifaananyi ekiga nti mwe muli basajja bakulu mwasigalayo ku miraka gyammwe giri egya ssuubi era mutunuulira ensonga za Buganda ziri Ssemasonga kuba nzijukira 2011 ensonga Ssemasonga yali nkulu naye mwenna bwe kutuuka okubaga nti mulangirire presidential candidate mumumuunya bumumuunya naga nti kale nti bwe mubanga si Kyagulanyi mulangirire mukwano gwange Mubaraka Munyagwa Serunga Mugati gwa Bata Kasibante oli omulala Mabirizi nti kale nti ensonga yaffe ya candidate mulyanaka omwana wattu nti baana ba kintu nti wuuno naga nti n'ekyo kibalemye era mukyo mwajabiri nandi bwe mubanga temukola ekyo mukolerani. Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. Ampuliriza wonna wosinzira okuwuliriza anoonya ku X. Yunusuf Kasirivu akutumidde oba omumanyi mukwano gwange kati ali Mbale. Nti ansanyusa okuwuliriza Kasibante ku Simba nti tomukkiriza okuvuga akaweweevu mubuuze. Yunusuf Kasirivu nsanyusa nnyo okumuwuliriza ku kyagala nange byakaweweevu. Kasibante oli aga nti bwembanga gye mutunula mutunula bwe mutyo lwaki temulangirira candidate nemugaa nti ono wuuno lwaki musigala mumumuunya nti bano bonna temubalangiridde naga nti n'olwekyo mukoleraani ekyo kyekibuuzo of course ekyokubiri kyeyagambye manyi kyakyankalanyiza mikwano gyange abawerako mugana nga Elias Lukwago kyamujje mu mbeera nga mwangaga nti tuyina side bbiri ate ekyo mubadde mmwe mukyogera olubeerera nti tuyina side mmeka bbiri ey'abanyigiriza ne be banyigiriza tetuyina bibiina passe tuyina side bbiri bano babanyigiriza bano banyigirizibwa naye bw'obanga ku side y'abanyigiriza naga nti kati wano tuyina waani Kyagulanyi tigwe bwogamba nti wano nja kutiikinga Kyagulanyi wano ntiikinge Kasibante wa DF wano ntiikinge Kibazo wa independent obeera kapere. Thank you. That answers the question you put across. Kati wali awasooka kansooke bwe nti Muwanga and the likes muleme kuba excited. Ekyokubiri ebintu ebimu muleme kubikwatanga bikwate. Ekyokusatu strategy zammwe ng'ekibiina size strategy z'ebibiina ebirala. Buli kibiina ky'obufuzi kirina enteekateeka era yakifuula ekyakyo nga yeetongodde ku ndala. So ekyokulowooza nti candidate wange yalina okuba owa Muwanga yalina okuba owa Ssemujju for as long as tuli mu bibiina bya njawulo kyekyobujega. Ekyokulowooza nti candidate wange yalina okuba owa Peter Kibazo yalina okuba owa Elias Lukwago naye ng'ebibiina bya njawulo bye tulimu ekyo nakyo kyabujega. Okujjako nga tulina gye tutuula okukaanya ku ekyo bwe twali tutandika ekibiina kya Democratic Front twateeka wansi ebigendera by'ekibiina kyaffe ne tulaga bye twagala bikolebweko mu short run ne tulaga bye twagala bikolebweko mu long run. Bwe twali twakalangirira amayinja agatukubwa agava mu Bamuwanga n'abamufaanana gakugamba nti tuzze okulemesa omwana ekifo kye ekyobwa president era ne tubeera awo nga tulina okwewozaako abo balaba bazze besimbe ku bwa president
ne tutuulanga mu kibiina kyaffe ne tumanya nti ago ge maanyi ge tulina nti abantu okutandika okututya nti tugenda kwesimba ku bwa pulezidenti tubafiirize ekyo ne tukitwala nti it is a positive note. Otherwise senga tubadde bwe twesimbawo tetulina be tufiiriza tetwali badde ba bulabe. Kati tufunye positive note endala nti n'obutaba na presidential candidate waliwo abatusaba ekyenaku batusabira mu background tulangirire waabwe. Ekyo nakiwulirako nga bakitaddeko ne ku Buganda Katikkiro lwakitalangirira gwawagira Mengo. Yes, Katikkiro. My friend, fola ezenjawulo eziva awantu wewamu zibadde ziwulirwa ntakeramu ekyo. Kakati olina kyosembezaayo. Ffe tuli kibiina kya bufuzi nga ne Muwanga bwali deputy president w'ekibiina ky'obufuzi. Ye yennyini yagambye nti omuntu waggulu okubanga awamulala wansi nga awamulala kyekyobujega. Kakati ffe tuli kibiina kya bufuzi ekitali kikye. Twesimbyewo abamu ku ffe kubanga ekibiina ky'obufuzi kiba kyagala obuyinza okuva ku bwa wansi okutuuka ku bwa waggulu. Just strategy yaffe erina ebifo bye tugaa nti for now mu mwaka ogujja kino tetukisobola kino tukisobola. Naye kakati yakugambye nti ate ebibiina byonna biteekwa kubanga bikozesa akabonero kamu naye nga tebimaze kutuula kateesaako. N'olwekyo akusuubira okuba nti owagira kandidate we gwe sirinaako buzibu naye nga ate kinaaba kya bujega abantu gwe abalala okukulonda ekyo kyeninako obuzibu. All along tubadde tuli mu byobufuzi bino nze neesimbawo okuva mu 2006 sirina okuva olwo kulonda kwaliwo kweseesimbangawo. Muwanga yatandika mu 2011. Tubadde ne presidential candidate nga tetuli ku kabonero ke era nga tetuli na bakibiina kye. Nzize ng'omu paka mu kulonda okuwedde nali muwagizi wa Dr. Kiza Besigye. Oluvannyuma lw'etteeka eryazzaawo ebibiina yajjira ku kabonero ka kisumuluzo. Nze akange nga ka leediyo. Kwolwo tekyali kya bujega nga ne Muwanga akake ka nkumbi. Kwolwo tekyali kya bujega. So Muwanga alowooza nti abeefuddisi be baalinga abasiru. N'olwekyo leero baali mu kuhanesinga amaanyi ge baalina. N'olwekyo abaamulonda ebisanja biri ebibiri baalinga basiru. The good thing bali mu constituency y'emu. N'olwekyo kyategeeza nti ab'Ebutambala baali bajega mu 2011 ne babeera bajega mu 2016. Lwaki? Dr. Besigye ku kisumuluzo yawangulangayo, Muwanga Kivumbi ku bubaka bwa parliament ku nkumbi n'awangulayo. Ndiwe Ebutambala n'ekyo kinnenyamiza okutuvuma. Muwanga si kya bujega. Abantu okulondoba mu bibiina ebireese abakandidate nga basinziira ku baani. By the way kino kankikoleko emphasis. Abalonzi mukikwate bulungi. Abalonzi kabenje kennyini okulonda akabonero. Kabenje kennyini nze akabonero kange muti naye abalonzi yona gye mbadde lwaleero okujja wano nvadde Busega. Ngenda mbagamba nti temulonda muti mulonde enzi. Peter Kibazo wampise wano kujja wano. Tewayise suuti mwenjigidde. Just mbadde nteekwa okujja nayo. Kubanga sina kujja bwereere. Naye suuti si gye wayise. N'obubonero bwe bufaanana. Mu abalina ebibiina by'obufuzi ekibakakatako n'abalonzi kino mukiwulirize bulungi. Ekikakata ku bibiina by'obufuzi ku buli kifo kuteekamu asinga. Ekikakata ku balonzi ku buli kifo kulaba ebibiina bwe bisimbyewo 10 bisimbyewo. Bwe tukkiriza ekibiina kyaffe. Ekyo kya bulabe tekiina kitukoledde. Okimanyi nti mu UK ekibiina ekiri mu buyinza ndowooza Labour Party tekisussa balonzi 2.2 bamemba. Naye abalonzi bali mu bukadde. Dwaki nti bana abasigaddewo balaba kubali be muleese. It doesn't matter which political party. Si party yegenda okuyamba. It is the individuals. Party erina kuyamba ng'ereeta ba individu abalungi. Muwanga kyabateekamu kya bujega kyemukola kye kituufu. Era osobola okulonda noga nti president kanonda mbuleera. Naye sirina kufuna kapere. Tell me, I could give you examples. Nti omubaka w'Emityana ddala omusubira okulonda Nabbosa. Gwe gwomanyi nange gwe manyi. Bw'aba alonza mbuleera ku bwa president. Abantu muleme candidate wa party. So you are not voting for a political party. Gwe mulonda agenda kuweereza mmwe. Olwaleero mu Kampala twafiiriddwa abantu 5 people in one day, in 1 minute, in 1 hour.
lwabujjega lwabamu ku bakulembeze bwe twalonda nti omuloodi abakulemberamu okubalaga nti omuntu atalina building plan tomukkiriza kutaataaganya mwala abalala abasigaddewo abatategeera bye twalonda nga tulonda kabonero ekyo tebakitegeera olwaleero balaba nga bazze kubagiza naye senga baali bakitegeera recommendation ziri baali badde bakozeseza emitwe oli yandibawuliriza secondly lwaki tulina road mayor omutuufu nga president twalonda ambuleera teri misenga twakola ensobi nga kubanga tulonda kabonero senga lukwago tomulina senga olina nabiira omulaba asobola challenges ziri mu Kampala so akabonero tekalina kyekalina kugasa nze mu kifo kye navaamu ku bubaka bwa parliament eyanziramu olw'okuba balonda kabonero alina kumala kugamba nti nze nadda mu kifo kya Kasibante abantu okuga nti mubaka wa parliament kati obubonero buleeta kapere muwanga Riale lwakubandoza goyizo okubosa avinga kisanja oyagala kisanja kisembayo ekyo kyosimire eggwanga amawanga nga Bungereza amawanga nga Amerika gye tujja obuyambi amawanga agasajja kudde mu democracy tegalonda bubonero bwo onule mu kifo ekyo that particular position of leadership gye balonda batunulira omuntu agiddewo era kyovula mu Amerika president awangula ng'ekibiina kyate tekirina support ekimala mu Congress kusobola kukyusa mateeka nga kijeetaaga eno ng'abalonzi be bamu ekyo kyekyobugunjufu era twewuunya muwanga tusiritukidde akabenje kagwawa okuba nti gwe wasabanga akalulu nti mulonde ekisumuluzo waggulu ku bwa president naye wano mulonde enkumbi lwaki abantu b'ebutambala otuvuma obusiru okutuuka ku ekyo kuba nange gyenva nti olw'okuba olwaleero olaba gwe ng'omuntu ofunamu fe ab'e Kampala lwaki olowooza nti tusobola okuba nga tugenda kuba bajjega okutuuka ku ekyo ekyo kikitutuusizaawo kwe kulonda abalonzi temulonda bubonero kambenze temunonda lwa kabonero never ne bino byenjogera bibanga tebikola meya mulungi werubaga totawana kumpa obukulembeze obulungi bubeera mu mitwe gyaffe duli nali ku radio at one time nali ku nkumbi olwaleero ndi ku muti goloza ndi bantu banjawulo so obubonero tebulina kye busobola kukuyamba muwanga muyambe eggwanga lino lidde engulu ebifo bye mulimu by'amaanyi ebisobola okuyamba naddala wano we tuli mu Buganda naye mubikozesa to only your selfish advantage selfish interest ekintu ekyo kigenda kuttatta na Buganda olwaleero ffe tusinga okuba n'ababaka ba parliament abeebafu naye bw'obuuza abantu ng'otuuse mu constituency zaabwe kiki mwayisaamu ono ng'ate mwe mumusinga obugezi tuffe twalonda kabonero ampuliriza Lutindo Kasibante olunaku lwolwaleero nina program gye nabadde mpuliriza ng'olyaga nti naye bano nga beeyuzaayuza nnyo ani abali ku opposition naddala mu bitundu bya wano ebya Buganda oli yabadde abalaata naga nti wayi wano wokka we watavudde candidate gwe batavuganyizza which is not a bad thing okubeera nti buli omu omuntu yeepima naga nti buli bamu tujja bavuga wavuddewo chairman we Mawogola wa LC5 yayita mwana opposite oweni alemu ne bakansala 12 I think newe Nakasik ewa Rutamaguzi yes naye the question was mwe temuyinaawo we mutuula ne mwefumiitiriza ne mugaa nti opposition efunamu mu lutalo nga Kasibante alumba Muwanga alumba Mpuuga Abedi atwala Namboze Gundi alumba Gundi because one si kubeera nti muli bawewufu mu busobozi. I don't think that's the issue. Kiki mwe mwalowooza nti mwina okwanguyiza mwami Museveni omulimu? Kubanga this is what finally it comes down to. Nti bwe mwatuuka mu kifo ky'okutunuulira mwami Museveni, bwe musimbula ne mugenda e Masaka, bwanga banupu be bazze aga nti tutwalaganyani nti DF nti PFF nti tubakube ku ttaka nti bwe tugenda Emityana nti bano nti tukoze tutya naffe katubaddiza omuliro. In that process the singular beneficiary wa bino byonna ayina kubeera wa mwami Museveni.
eri ewaffe mu mupiira awo ngaga nti omulogo wa Museveni akola kubanga in effect mwe mwasalawo yayite ku kaweweevu nga mwe bwe mwegwa mu malaka strategically gwe Moses Kasibante omukakalukanyi w'ebyobufuzi kubanga Kasibante nakulaba okuva ng'onoonya akalulu Butambala mu 2006 ate nja kugamba bino ebirala sijja bikugamba kumpewo n'okujjayo twali tugenda kujjayo tusimbewo Muwanga naye mwannemwa ate twakulemwa twasalawo obusazi ne tugaa nti ekyo tukiveemu naye nga strategy okusalawo kwava kukunemwa Kasibante tumugye waawo tuteekewo Muwanga ebyo byonna byakolebwa naye my friend nali sisoboka you all knew era ne mupulinga abutu simukwagala nti Kasibante tumuleke naye gemaanyi genzize nago kakati Peter towulira nti emyaka gy'okukakalukana mu byobufuzi directing a question to a wrong person nze nzaalibwa Butambala okimanyi ne history wange omanyi nti nesimbayo wandabyeko nga ngenze mu lukuŋŋaano lumu nga ngenze gamba abantu nti temuwa Muwanga njagala obeere mwesimbu nakulaba Masaka ng'owerekereza Nambozi thank you namuwekereza after ye ng'alumbye president gwe nina okuprotectinga ng'official spokesperson abantu babiri be batandise kino nze ne Butambala mbadde sinalowooza kugendayo nga sirowooza nti nina olutalo ne Muwanga until probably now naye gye nzaalibwa kakati Muwanga gw'olina okubuuza nti kino kibadde kyetaagisa tonandabako mukono wakoma okundabako mu byobufuzi by'emukono nga ngenze wa Namboze by the way nze Kalangala action plan eyakakoza mutale yankwatira mu kalulu ka Namboze nenkuba ne kati olukya nange mu ngeri emu obendala ndina obulemu nawe bwandi badde mu parliament wandifunye akasente naliyo ate ebyo byali biweddewo siri mukosa to that extent naye njagadde kusooka kukuwa that background n'olwekyo abantu babiri abalina okuddamu ekibuuzo ekyo ffe tulina bakandidate n'abamu be twajjamu nga tubagamba kwono togenda si wa kibiina kyaffe naye nyamanza ne tubaleka bino ebivuddeyo twewuunya bwewuunya nti ddala Namboze nga yalina okusiyagguka olw'emukono Muwanga nga yalina okusiyagguka olw'ebuddu okugenda okutuula n'agaba ebbendobendo eryo mu nteekateeka ejjayo mpuuga naye kyoyogedde kituufu era njagala abawuliriza kino mu kitegeere nze nina ebintu byenjigira okusinga abalabe banjigiriza nnyo oba besifaanana Manga azaalibwa Maddu eyo muzukulu wa Nsamba naye abalaalo balina bye banjigiriza ekimu ntero kyogera ne ngamba abantu nti abalaalo bw'atunda ente ye tagigoberera kugiryako nnyama yaayo bw'agenda ku mudaala asabako yansava nembaga nti ekyo kimuwonya omugwa gwayo bwe guba gumukube ku ttale ne gugikapawaza ate ekifi tekimukuba ku kisenge nga asika ekifi ky'ennyama enkapa naffe mu kulonda bwe tulina okwegendereza nti candidate asobola okuba nga wa kibiina kyo kyamusimbyewo naye buko kabokisi noonyako musava ku kifo ky'oyagala n'obuvunaanyizibwa bwakyo kakati nalabye ate bino olusi bw'obyogera abantu balowooza nti ovumye simanyi lwaki ku Buganda twenenya nnyo ne tutayigira kuba naffe Abanyankole nalabye Ssennyonyi right honorable leader of opposition ne Rubongo ya Secretary General nga bafukuta Olunyankole okuva president Bobi Wine lwe yalingidde Mwankole naye ekiwa advantage ekibiina yes saalabyeyo munene wadde WNRM gwe bakuba era ekyo kyaneraliikiriza naye nenfunamu ekyokuyiga naddala ku baffe ate be tubadde nabo nti baavuddeyo nga teri alangiridde mu Lunyankole lwabwe nti bannange abasajja bano deputy speaker tayebwa musajja mubibwe mumuzza era ne deputy waayo president tayina gwe yagabidde bendo kusigalayo nga ajjayo tayebwa naye wa Buganda nti ali unopposed kati ate bamu kakati ani yamufuula unopposed ani yamufuula unopposed tell me yali amusimbyeko yafa bufi teyasimbwako era NRM ye yali badde musimbako
naye abasajja abatokoto Lunyankole baluwongoya tebasobola nagenda kufuna asobola kuba namaanyi kuvuganya Tayebwa n'abalala baminisita bonna ebitundu 17 biveeyo bavuddeyo ngo Lunyankole balufokose ku kifo kimu kyabwa pulezidenti bano basigale nga be babaka ba paalamenti era akulira ebbendo bende eryo eyenkana ne Muwanga towulirayo nti yagabiddeyo namboze waayo agenda asikeyo bali aby'NRM ne Muwanga kibako ne ground we kibeere ekyamaanyi. That's what I'm learning now nti omulabe wa Muwanga nga deputy president in charge of Buganda yani era nentegeera nti ate ye deputy president wa West owa Nopo ate Tayebwa teyafunayo na homework kubateekako babavuganye era bali an opposite kawewevu. So ebyo byetugenze tutegeera kakati struggle ne Muwanga emisitale gyatugamba kwe twava dala alaba omuzannyo gutambula bulungi ye bamukubya Mpuuga ewaabwe tebalina gwe bakubayo Mpuuga bw'amala okufuluma Muwanga amanyi nti qualities zonna ezikubya Mpuuga almost azirina oba nimba namboza amanyi nti really by this time ekisanja ekyokutaano qualities zonna ezikubya Mpuuga azirina kubanga ziruwa qualities zogamba ekikubya tezibeera quality oyinza okubolonda kigambo kikyamu ekikukubya buba bunafu oba bukulemererwa kola mirimu si qualities qualities gabeera maanyi. Thank you. So mu banafu abalina okufuluma parliament ku Namboze ne Muwanga y'Empuuga ye Medadi banabbosa bayingire ba Muganda wa mukwano gwange Mulumba Matiya Walukaga bayingire bamulya nyama bayingire Bampuuga abanafu baveeyo kati ebyo bye tugenze tuyiga kuba naffe bano bwe tubadde tuludde nga tutambula olugendo lwerumu era bituyambye nnyo okubategeera naye tulowooza nti ddala ne bannaffe be tulina okuwa accountability ng'abalonzi ffenna gye tuva ab'emukono ab'ebutambala ab'erubaga ab'ekampala bino babiraba kuba si bajega. Councillor Dislas Lwakafuuza akutumidde nsanyuse nnyo okumuwulizaako Mukama yeebale kuba nti ayongedde omugumya okuba nti yali mugonve mabegako naye ayina omulimu gwantumye naye kanso omulimu muzito. Councillor Dislas Lwakafuuza nga nti Petero nkusaba n'obuwombeefu otuuze abantu baffe abo balekerawo okutuswaza. Kanso ogwo gunnyinze Peter Kibaze ekizibu kyolina obikkirira obuvunaanyizibwa bwo n'obutya kyova olaba ombuuza ebibuuzo Namboze ne Muwanga bye balina okuddamu nze sirina lutalo lwe nabatandikako era abantu abalowooza nti balina kututuuza musobola okuba abatuufu naye waliwo abeetaaga okugambwako nti towemukwire Bunyoro ng'atalidda Buganda. Bwe twali tutandika ekibiina kya Ssuubi twalina ebigendererwa nga tulaba nti ekitundu kyaffe kino ekya Buganda kiyitiridde okusindika bakapere mu bifo eby'obukulembeze eby'obuvunaanyizibwa. Peter Kibaze at one time mu parliament muno ababaka abaali bakiikirira Buganda be baali basinga okutiisa ebitundu ebirala ebya Buganda ebya Uganda ne tulaba nga kyetaaga okumaintaininga ne we tubadde tuserebye okutandika okizimba nga tukwata bino ebimu byama byankizo but after some time waliwo ebitandika okuvaayo nga tutandikira ebibiina byaffe ng'ebyankoba za Mbogo ebibiina ebyaggwanga mujje we byali bikoma mu kusobola okuzimba obukulembeze obwo buvunaanyizibwa wano mu bitundu bya Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Daba gye tukkiridde Paul Gabula daba gye tukkiridde olaba ababaka Muwanga bataddeko sitampu abava mu bitundu bya Buganda fe abaayononanga ebiseera ne tutuula ne tusula nayo nga tugamba tulina okuba ne quality mu parliament. President wa NUP mu Buganda ekisanja kye kigenda singa abalonzi bakola ensobi gyakola ne balonda bagambye okusinga okubeera okuleeta bakapere kankusomera bitundu bya nina Paul Gabula ngambye ye mugoberezi wa Kasibante nti the man is entertaining. I am not sure he is politically as astute as he assumes. But Chibazo, I'm disappointed with you. Hatenze. Because you declare openly
that these are your brothers, and you have sat through to allow a war between brothers and enjoy it. Chibazo, unfortunately for you all that you're dealing with is a failure as an elite group to lead this country. So right now, you are smarting from the fact that Kyagulanyi came, swept your group aside, and you are now all headed into limbo. That is the only reason you are attacking each other and crying fall. Gabula Paul. Eriyo Yokana aganti mwe mbasekeredde ne partnerships ze mukoze. Ono nakugamba ne sagala muntu ampereza message nga tekuliko manya. Nti mwabali abamanyi kye kyamanyi kye mwali mukoze. Ndaba mwenna mubadde mwebereka bweberesi. Mwebereka ku Besigye. Mwadduka ku Sebagala n'abasinga amaanyi ne mudda lwampaka. Kati olwaleero muli bakaddeyi ku Kyagulanyi mwenna tekuliiko ayina amaanyi. Actually you are political opportunist mwenna. Kyeyune nedda Ken aganti bino bye mukola tufunamu nga abanoonya obununuzi. Yesi essaawa mu reflecting eri eggwanga. Kuba basajja bakulu ndowooza muli myaka 5 n'omusobyo. Kituufu ekyo. Si essaawa mu reflecting ku ggwanga. Mugambe nti eggwanga lino linaatambula lugendo ki? Dr. Semwogerere yaina banne abagenda mu NRM, omuli Kisamba Mugerwa, omuli Sendawula, omuli Robert Kitariko. Sizuukukangako okutuusa lwe yafa n'empulira Semwogerere ng'ayogerera kwa omu kwabo ebikikinike. Mwe temuyiga yeken. Abo bonna bagatte wamu tufulume. Well, waliwo akoze insinuation nti banneefuula kyesiri. Nedda. Kino kyoyogera kyowulira ne John Kayocha aga nti gwoyogera naye mabikka abeera wali yavuma banne mwalaali nti avuma Nalukoola n'abalala buli lunaku. Lwaki mulowooza nti mwe temuugambwengako? Fine. So abawuliriza abamanyi n'abampuliriza kyemulaba si kyefuula. Nedda. Bw'owulira nga njogera nga alina obusobozi mba mbulina. Seefuula bwefuuza bulina. Secondly, naffe tufuna okunyolwa kw'amaanyi. Era omuntu yenna awa example z'abasajja abanyankola enjira eseke nnyini oba abasiniya baffe nga Dr. Mugenzi, Dr. Semwogerere, engeri gye babadde beeyisaamu. Gandi Semwogerere ba Kisamba bagenda, Basendawula bagenda, bamutagamba. Interestingly for Sendawula yalina mukoddomi wa Dr. Semwogerere. Era nga buli mukolo ogubeera Rubage wa Dr. Semwogerere wali ku Stensera tubeera naye. So ekyo kyetugezaako okunyolwa. Ekintu kyenjagala bagamba abaana Uganda oluusi olumu tufuuka kiiso kya mbuzi. Ffe tetunnasitulako kitala kulumba Honorable Nambooze, at least nze ne tiimu eri mu Democratic Front oba okulumba Muwanga. Naye tusobola okwedifendinga nga tulumbiddwa. So ffe kyemutuwulirako tuba mu defense. Dr. Semwogerere versus Robert Kitariko, I mean the other side of them, ku zonna tewawulirako nti eno erumbi ono naate defendinga zote zaali nabo opportunist. Era oyo mutuufu okubayita nti tulaga opportunism. Nze nakiisa excitement nga Nambooze alumba atya Mpuuga bwetaba excitement. Puliriza tuwulira nti kirungi. Mayeko ali ku mulyango atunuulira saawa. Abadde Moses Kasibante nange Peter Kibazo. Tusinkane nate. Moses Kasibante asaba Kalulu Lubaga ku bwa meya bwa Bwegombolo. Temulonda kabonero
mulonde Kasibante ng'omuntu Nate. obubonero tebwogera tebukola tebuyimba tebuseka tebusobola kutu